because bampita mukuja wa BTFM program endoleso wano program sisimuka ku BTFM. Esebo. Wangambi nkukubireko. Esebo mwami kunja mumukyala wange. Bamuyita Jessica. Nze nkola safari sibeerawo waka. Naye nagenze okudda nga mukyala ennyumba entunulidde yasengukamu ebintu temuli wadde n'ekimu yagenda n'ebintu byaye byonna n'abaana bange bonna yabatwala. Bali yagala kumanya waali manye mujjeko n'ebintu byange n'abaana bange ye muleka agenda atambule bibye. Esebo. Kale onaayogerako naye? Sambi ogedde naye naye njagala kumanya waali mujjeko ebintu byange n'abaana bange ye muleke bibye atambule bibye. Kale bamuyitani? Bamuyita Jessica. Kale beerako kusimu tovaako. Kale. Hello. Hello. Jessica. Wanji. Oli otya? Guli otya bonani. Oli ludda wa Jessica mbadde njagala kulaba. Nyino nabwe wa sister wange. Nze ndi police officer. Police officer. Nyabo. Hate tabuti. Osobola okujja ku wano ku police station twogeremuko? Ana kwogera ku nsonga ki? Afande. Jessica. Wanji. Tududde nga tukunoonyerezaako era kirungi n'otubuulira gy'oli enabweru simanyi wa sister wo simanyi wa nga tufe twakinga dda ku ssimu eno ne tumanya w'oli naye mbadde nkusaba weereete nga tetunaba kuteekenga action. Wabba ebintu by'omusajja mu nnyumba n'odduka n'abaana be n'olekaawo ng'ennyumba yasamye. Banange yafande bwatyo weyagambye apone mpejete nali ntutte okubingeeza nga lwaki namuviira. Wabba ebintu by'omusajja weereete wano ku poliisi ng'obudde bukyali. Nabera mumaka g'omusajja oyo siina kalungi ke nafunayo. Afande naberanga ewaka omusajja oyo gw'olaba ng'akyusa kyala ng'akyusa engoye ngadda mu nnyumba n'aleeta eno n'aleeta eno nga mukyala wamuleeta paka mu kisenge n'akwata ebisumuzo by'ekisenge n'abyenzibika n'abikweka n'aŋŋamba tuulaawo nkuleetedde essengaawo tamanyi mukwano tokyampoomera tosonsanyusa tuulaawo ono gwendesa akuyigiriza fanda waliwo omukyala yinza okugira embeerayo oyo n'amuleeta ne bakola buli kye bakola tolina bwona gulazimba nti ofulume ennyumba yakisibye omaliisa buli mukati magiyinga gwenze wamumaliza nayo kakubuuza oyize era okutte netuula nenkaaba nakaabanza nze njiwuliriza nensirika oba oli awo nensangaala semulala nagamba kireka kwoli tewakutte neero wetegereza munno byakola nokuwulira nga lwakuwuliza ki? Ampuliza yabayimba andabisa yabanyanya ebiwato andabisa abaana awalanga yebakula ate nga bwabazza kwata ennyumba n'agisiba tolinawo ofulumira yakikola mirundi gumu yakikola mirundi abiri nandetera abasajja batatabite onanzigetiza nemawanga yegwafande amakamaigabeera mu ddala nawuliranga kyensoseeko nensuseeko namukole okumusomesa
kakati tukoze tutya kuba nange kati binnemye okumanya omusajja yakyoga ekigambo lyakola nga manya bulongoosa obuliri obwo mala werekera ono nkomewo ondagaata byoyize imagine embeera eyo wamu akafaananyi nga wali kusisitawo akafaananyi nga wali ku mugandawo nga wali ku mugandawo omusajja bwate bwamujoga bwate bwamumanyira sente buli kimu yali akituukiriza ewaka naye obeera mu kubonaabona muli ku polisi tokaaba muli ku polisi kinzija fande kati nja kukubira edda naye banna abasajja tetujoga tuweeweta mpisi ku naye nze munange oyo nsanga ng'ayise saagala kuyita mukubo mwanzi naye kati oluki mu mbeera eno nenyani omusajja amanyira nnyo nessengawe anedda mukunja bw'obanga munno alina wali evuunya ayambadde blouse wali evuunya ng'olina omugaa nti jjamu olugwe kati haji yalinawe yali akugambye nti wano waliwo evuunya bw'aba yaŋŋamba oyo yagendayo nga mugolole ebitaala bintadde Roy Kapale Rebecca Jingo jukiramu ebiseera ebyo akayimba ebitaala bintadde Roy Kapale oh my god buli okuba akayimba ako waliwo memories ezikomawo kati nze bulwenka kuba nina byenzijukira muko wani anti koze oli taata oli abakitanga oli ona Rebecca Jingo man Rebecca Roy Kapale abakitanga naye nze sirabanga muntu akuba kibuloka maama we nga ggwe kibuloka Chetabu chomuziki kuchenda mukaga katonyeze 3 na chenda mwemwa katonyeze 0 Masaka nakachwa agechisanyi gale to neba nna oli yalitaga manyi namuletera ba dokita namuletera ba nurse namuletera abasomesa bamusomese okumanya no akamanyiro biba byawufu maka wanji wabula yebwa y'omusajja emanyira kakati weyamuzaaliramu abawo n'abaana nga alowooza tamanyi lwaki yasobola omuzaalamu abaana abo bonna ng'agamba nti nno tamanyi kyakola ani akugamba nti abaana babanoonyeza mu ga kisaanyi kakati bw'abanga yabisanyumirwa lwaki yasobola omuzaalamu abaana bonna abo oyo omusajja amanyira bumanyizi okirabye naawe wamanyaka bebi nkwagala munyiga nnyo nammwe lwaki tetunyiga kamanyiro ekyamazina g'ekisanyi kyanjawulo nnyo n'ekintu ky'okwega wanji mba tuweeza muganda wange kale buteevu musawo Robert abo ngandika peeka emmaako okimanyi nti abasajja baba bajogesa na buvunaanyizibwa nkugambye era nedda n'ogamba omwana wa muno ddala singa abaddewo mu maaka mami nakati omusajja asaana kuba miggo tufune ekyokuyiga abasimusimu ebala okutuweereza naye ajja yemanyira nze nkulawa mbafumbira amazzi nnyo abula n'enkuyiira nga nigwomanyira bwotyo bannange omukazi asigaleyo gyali aviire embwa eyo ey'omusajja mama Jereka walabe ekikwayi mwenna mbatumiddeko jjajja jjoga mwami magulu mwenna basembere bataata mwenna mbatumiddeko oyo mwana we waffe mama Jerry ekawala batubidde b'ekikwayi magulu ni mwine ebyalo bannange ojja kutya ufumbirwayo okola ne corona mu mutumire abasimusimaaka nakachwa n'amooti mwasuze mutya mwebale kutuweereza ono Chantel Sumbwe tiimu ffe tuddako wabula bannange omusajja oyo nga yali mujozi nnyo bannange n'omukyalo oyo yali mufumbi nnyo era yali mukazi nnyo mu bakazi nga mwana wani gw'omanyira obwenkaniddawo era omukyala yali mutuufu okubisiba n'agenda ate omusajja waba muleetako olugezigezi amutwale ku poliisi Kete Sumbwe kwali n'alongo Kidane Sumbwe kwali mama Nansuwa ne Sumbwe mama Lisime Sumbwe Saude Matuga Wanyana Joyce Erungujja Lasimo Yugi ne tata boy awe Erungujja Fence Subuganu nkutumiddeko n'abantu b'Esumbwe bonna maaka tubaagala nnyo Bira FM kitabuli ky'omuziki bannange Mukunja Amoti ne Nakachwa webalo tuweereza ono secondary kyali okuva wano mu Lusanje olumbe lw'omusajja olumanyira oluzanyira ku sisita wange yinzugayo n'ekitematema poliisi nga yakusibye dda sisita we yennyini yasooka n'okusiba abasimusimu bali kutuweereza
mami Nakachwa Amoti ne mwami Mukunja amanya musijja mado okuvekyaza ngeno kalutovu naye laba Mr. Mukunja ebyaddala bannanga abasajja tweyisa ubi mbutuufu nze n'abasisita wange n'abinyumiza ebyo amazima gali nti nze mulumba na Jambiya musajja omusirusiru ng'oyo mwebale kutuweereza mikwano sigadde nze musijja mado okuvekyaza nga kalutovu Mukunja yesebo ebale tuweereza dadi kale sebo Nakachwa Namoti mbalamusiza nnyo kale sebo wetyo Terevu mwogera ne Barnabas ng'asinziddewo nekyamusaka nakasongola ambasada w'abaluuli kakati Mukunja bagamba tosalanga gwakawala nga tuwuliriza gwakalenzi naye omusajja bava nga yeeyisa bw'ati mutuufu embi omukyala takiddira Barnabas gemanya Mukunja esebo webale kuweereza kale ze wasa bodaboda egakola naye yembwe emanyira y'omusajja naaka esebo webale kuweereza kale musajja wa Kabaka nga bulijjo wasooka kwabula zikusooka asinzira n'amawokota omukyalo oyo afunemu okuyiga kubanga abasajja bwe boofumbiddwa olina okugondera amateeka ge bw'aba akisiima kisiime bannange bire femu ekiyita buli ky'omuziki ku 96.3 ne 91.0 Masaka gano ag'ekisaanyi gafuuse kizibu bannange oba tukikolere ki Usimanyi endobeso gy'otutuusaako kubanga etunyumira nnyo ono Kasumba Joseph sinzidde wano ebugolobi naye omusajja okola otya ekintu ng'ekyo omusajja okola otya ekintu ng'ekyo nze ngamba obufumbo bwetaagisaamu okwatagana kutya mubulira ekizibu ekikuluma naye akubulira ekikuluma toyinza kukola kintu ng'ekyo toyinza kukola kintu ng'ekyo ng'oleetamu omukazi simanyi omuyigiriza biki by'oba okoze n'olwekyo omusajja yeeberere tayinza kukola ekyo ke bamubbe n'omubba bamubba na kitono omukazi alaka yamubba na kitono tayinza kukola kintu ng'ekyo era kambuzeko nabana abantu bange bana babeerako ku kintabuli eky'omuziki Pastor David abaako owa gospel ne sister wange Betty Bisega Kibumbira abaako sister wange Juliet Mukibumbira abaako mama wange Namata Suzani era akayika kuuta abaako ku kintabuli nsigadde nze Kasumba Joseph wane bugolobi waliwo omuvubuka yangambye mbu naye waliwo lwe yafuna omuwala nakimukozesaako omuwala nga yagamba musajja mbutuula awo olina kyomanyi n'aleeta abasajja mbu naye omuvubuka katotaba musajja mbu navaawo nga ndi kafulu nayiga ayi tekiriyo yetaba musajja Nakachwa endobese eno enyiziza abantu kati nga gwe omukyala kubanga bino byabakyala bokka luli libaddemu n'abasajja kakati gwe oli bwagamba nti olina kyomanyi nkuleetera abakuyigiriza oba genda ofune bwoyige gende wasenga tukole tutya ndeeta abakuyigiriza sokolinawo abaana tolina ngeri gyotambula kuvaawo abaana tebajjira mu gakisaanyi amanyi n'atamanyi bonna bazaala okola otya ndeeta abakuyigiriza babeere wano otuule wali gwe ng'omukyala mu kulowooza ku walikoze otya sooka ne mubuuza woolaba weetaaga okugolola nambuulira byonna ekibuuzo tekidda mu kibuuzo kinakyo muwi ansa nti njagala bulijjo byompaana onkeneka kakati nze kyenkola mwangwiza obulamu ngenda nenoonya skills bwe mmala zifuna ansooka ne mubuuza iwalabe wati nente skills sizizza wuwe kubanga era ne bwe naazireeta wano ngambe nti tuzongeremu muwaaka era ajja sigala n'akafaananyi kali fukamira omuganda taata kaji mugenda owulira obutambi bwa bulumu